Gloria Buggy kyakoze King Saha kika laba engeri gyayimbyemu oluyimba lwe biribiri muganda wange esaide eno ate nga Pallaso ne Alien Skin bekoze ebintu wulira ate bye bakakasa esaide eno kakati munnange ngenda kusaba video ogimpere like obeera nga tonaba osubscribinge gubira muzigo mwerere munnange ate esaidi awo kakati munnange ngenda kubeera nga nkutandisa ate wano n'omuyimbi munnange King Saha Gloria Buggy kyamukoze bannange mu katambi bibadde bitya akatambi ka tradinze munnange ate era nga King Saha yakatadde ate wali ku mukutu gwe munnange oba ku mikutu egy'enjawulo munnange egya King Saha ate esaidi eno era nga munnange Gloria Buggy munnange agezezzaako n'okuyimba oluyimba lwa King Saha biribiri bannange abantu ne bafa ensoko ekibadde mu comment kibadde kirala nnyo muganda wange jjuka ntino Gloria Buggy munnange ate wakubiri munnange ate kubatandise okuwa ate King Saha drop era nga asinzidde munnange ate wali mitala w'amayanja n'awa mwana mwenzi King Saha drop bwe kiti mu katambi banana, banana, you wanna give me that banana, banana, so get it also see Panama. What up my people, it's your girl Gloria Buggy and Jagalo Bategeza, Vidi Munya. This January, all roads lead to Lugogo Cricket Oval. Come and we support our legend, King Saha, the legend, the baddest, the honorable to be. Come and we support him 24th January fenna Lugogo Cricket Oval. Abalina nyash, nabatalina nyash. Akwagala otudde wali kwagala biri mujje tumwagale biri byonna kakati munnange kankugjewo ate awo ewa Gloria Buggy ku nsonga ate awo n'omuyimbi King Saha kakati munnange kankutegeezeko waliwo ebifaananyi ebiri mu kutredinga ennyo Pallaso wali ne Alien Skin era nga ntandise munnange ate ne Pallaso wali Pallaso munnange ekifaananyi ekyo akyolekezzaako ebigambo wali n'ategeeza n'agamba nti no omuntu wajja n'akukonkona wabweru gwe mukookoneere munda bw'ajja kugenda bwekityo munnange wali ate abantu ne bakomentinga ekibadde mu comment kibadde kirala nnyo naye ng'ekifaananyi ekyo kitwedinze nnyo oba post eyo etwedinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa Facebook kakati ku saidi y'emu era n'omuyimbi Alien Skin naye ataddeyo wali ekifaananyi nga bw'okiraba abadde ayimiridde ku mmotoka era nga mpuliddeko mbu eyo mmotoka nti mpya ate munnange ate gyafunye Alien Skin ate ku saidi eyo era nga naye abadde awerekezaako wali ebigambo nti nno action and reaction byonna birimu opposition mbuno y'emu naye akoko sikategedde naye oba gwe akategedde muganda wange gwe alaba jamina teyuge simanyi bulungi naye nga bwekyo munnange ate bwekitambudde ku side eyo post eyo nayo etredinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa Facebook mwana mulenzi Alien Skin naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ngenda kusaba video gimpere like obeera nga tonaba osubscribinge ate gubeera muzigo mwerere ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update ndala katono nnyo bwekiti